Chira musanvu kasise satu lubogola empologoma yedembe pop the voice feeling people wire.com. Good morning mwasuze mutya. Mwasuze mutya muga mutya mwangwe muve mu bumoli tutwagala kumanya. Mwasuze mutya mugamba mutya muri mutya. Buli atuka sharinga video bagame matako ga Juma Seyiko yakomyewo. Omanyi nze nategeera ebigambo bya Bobi. Nenkwata ebigambo bya Bobi. Nenjagala Bobi. Ne Babi n'atyamu engeri gye njagala Bobi. Nempuliriza Bobi. Amatu n'engabwa Bobi. Nembiteeka mu mutwe bya Bobi yayogera. Nengoberera Bobi. Nenjagala Bobi. Abantu ne baagala Bobi. Twagala Bobi. Tutegera Bobi. Bukyayogera Bobi. N'agamba Bobi. N'ayogera Bobi. Mwebereremu Bobi. Temugwamu maanyi Bobi. Teri kuzikiza Bobi. Omusajja agenda Bobi. Gamba bwe kimu nenfuuka Bobi. Ninyambala red nenfuuka Bobi. People power ne bafuuka Bobi. Bannayuganda ne baagala Bobi. Ne bagobera Bobi. Ne bategera Bobi. Yatugamba nti mwebereremu Bobi. Bw'oba oyina enkumbi kwata enkumbi Bobi. Atasobola kulima tambula tugende Bobi. Agala okwavula yavula tugende Bobi. Bukimu ne kifuuka Bobi. Uganda n'emyuka Bobi. Omukadde n'ayagala Bobi, omuto n'akabira Bobi, abaana bayimba Bobi ne Babi n'atyamu tinga baagadde nnyo Bobi. Kampala yonna n'eyagala Bobi, n'azaala omwana Kampala n'amutuuma Kampala Bobi. Bukimu Bobi. Buli wodda Bobi. Kina musanvu kasise satu lubogole empologoma yedembe pop up the voice feeling people wire.com. N.U.P never undermine the people. Eyo jebaise platform y'abana Uganda ekibina ky'obufuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatongoza naye ekitongereza mu kaseera nga bangi bafunyemu okwemulugunya ne bagamba nti lwaki Bobi atonzeewo ekibiina ng'ate abantu badde bagoberera nnyo slogan ya people power. Kale munnange ne weesanga nti many propagandist ababako abalina propaganda omungi bakyakikosaate okuvumirira enkola ya Bobi Wine eyo bwa nakyemaliro bwe okubeera nti ali selfish. Bangi nnyo gye nze mpiteeyo nga baposti nga bagamba nti Bobi Wine yakoze obubi nnyo okugulawo ekibiina akuteekawo ekibiina kubanga ekyo kimulaga nti ali very selfish nnyo n'obatunuulira nga tobamala n'obabuuza nti Museveni bwe yajja teyajja na kibiina nti kyali kibiina ekitegeera kyali kibiina ekitegedde n'obabuuza nti UPC kibiina nti DPC kibiina FDC kibiina kakati govoti erino yasamirira ngogamba abantu Bobi Wine akoze kubyoteekawo ekibiina atakoze bubi nnyo alaza abantu mbali very selfish kwama nabagamba nti abantu abamu tebalina wisdom wala okubeera ngo oyina knowledge naye ekigambo kye bayita wisdom kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi. Whenever you are reasoning with the people they look at you apart from your intellectual capacity, people they look at your wisdom. Ebere lino line lyanyoko lye wayonka bubanga oyogera mu bantu bisere bisinga. You might be very smart, you might be very educated, you might be very educated, very reasoning, but people when you're talking they judge your wisdom. Intellectual capacity uli umajina no mwana akome mu P1 labo mubuza akuddamu ngo wa P1. That is what we call intellectual capacity. No mwana akome mu P7 bo mubuze la akuddamu ngo wa P7. That is the intellectual capacity of a P7 child. Sharing a video mbasomese. Ndabagamba nti ensi Uganda is one of the poorest countries. When we call the country poor, it does not mean that because they live in poverty. People might live in poverty because of their poor mentalities. You can keep yourself in poverty because of your poor mentality. A country with lack of information, people they are poor. Poor here. Eno machine enebera nfu. When people are greedy, they are poor. When people are selfish, poor. Sharing a video.
Chera musanvu kasisi satu empologoma yedembe people the voice feeling people.com MC no maniganja ntuse tambuza video tusomese gwanga nakomyewo ne kumukutu ani go bayitamba takamwa ntaka mbwate kamwa yani waliwo n'amanya agati sokwogera mu bantu ng'oli ayinza ogamba omuvuma naye nga lyerinnya lye kinga na kibizi ng'oli bamuyita nakibizi ng'oli bamuyita kiweetere oli nga bamuyita nantunuka oli bamuyita masanafu oli n'oli go bayita musana nogamba namuyita musana ayinza ogamba bamuvuma kati mbwate kamwa nalyo linswaza okwogera n'erinnya tulyogere kuba linnya lye mbwate kamwa yani mbwate kamwa avudde mu people power people power ya muntu omu people power ya abantu. You people wake up Ugandans olwe ebintu ebikola ebitrending and webuza why is it trending is who's mbwate kamwa is an individual who's he what following does he have what has he done for Ugandans ngate wali no one can reason with you tewali muntu ayinza kubuulya mbwate kamwa kikyakoze kati nze mabulya mazima who is mbwate kamwa ngate tunabagenda yo. I'm telling you that when the people are greedy they are poor minded. Listen to the statement of President Museveni. Nabagamba nti Museveni ye muntu gwoteka mu court nze wembanga nze prostitute muwabira omusango n'omulamuzi gwatasobola kumuwerako bail. President Museveni, as a leader of the country, he does not have a reasoning capacity. President Museveni is poor-minded. President Museveni is just a soldier. No mufuza because abadde afugisa mukono gwa chuma. Senga bamujjadda mu bufuzi. President Museveni yavuddeyo na commenting ku bikolwa bya Dr. Achenge. N'agamba nti Achenge bwe yali agenda yamugamba togenda. Namugamba officier nakasero. Olira kubanga ye President Museveni agamba yafuna message okuva mu abantu b'engulu eyo bamuwandikira message ne bamugamba nti Dr. Kachenga akoze bulungi nnyo kulwanyisa corona era tubadde tumusaba aje yesimbewo kuba N.U.P. Mumpulize bulungi a president of the country Yoweri Kaguta Museveni agamba nti Dr. Achenge bwe yakola obulungi nnyo kulwanyisa corona mu Uganda, which is known there corona ataliyo mu Uganda, unknown corona in Uganda, that the people in the north bamwandikire baluwa ne bamugamba nti waaye Dr. Achenge ajje yesimbewo kuba member of parliament twagala bumuwa. Museveni n'amugamba togenda officier nakasero tewaligenze yeyo mbu Dr. Achenge n'asalawo n'agenda naye mbu Dr. Achenge mubutanwa mu lulimi oluganda unknowingire abantu bamwetoloola nga takyalina kyabba kubanga abantu beeri abakazi b'amaanyi nnyo balina eggume bamwetoloola nga takyalina kyakkola mbuka video ne kagoyinga viral ne katrendinga. Now let me ask President Museveni, because I know they watch these things about smembu iso smembu intelligence what matako ga Juma Seiko. Let me tell you something. If a president of the country is narrating the story of Dr. Cheng being in a gathering without a mask, unauthorized gatherings, is that kiriziba? Opposition bajigana, muna Uganda bamugano gena mu kanisa, muna Uganda bamugano gena mu bidongo, akedi badde basigaddewo, public places basigalawo nga tebakkiriza kuŋŋaana abantu bangi. Now, let me ask Mr. President Yoweri Kaguta Museveni, mubuuze ekibuuzo kino. Captain Mike Mukula bwe yakubye olukuŋŋaana mu kanisa bamusinziza amaanyi abo abantu yabadde nabo mu kanisa nga Dr. Achenge bamusinza amaanyi eri ne bamukuŋŋaanirako. Vice President unalinga gonya bwe yakubye olukiiko mu kanisa abantu bamusinziza amaanyi owekitiibwa Sekandi abantu bamusinziza amaanyi gyabadde. Poor reasoning capacity from a leader of the country. It means that the leader is reasoning defensively. I'm telling you, ekigambo ne defensively. But ekigambo defensive, mugene mu dictionary mukigugula ekigambo ky'amaanyi nnyo bw'ogenda okisoma n'okyetegereza someone to reason defensively in the court of law. Bakusiba emyaka 5 because omulamuzi alaba nga byogera byonna tolina makulu g'oyogera.
President Museveni is reasoning defensively, defending his members of the party, defending his own party, as anybody can do, which is not a problem. But that is manipulating the people of the country. A president of the Bogama Dr. Chenge wamugamba togenda sigara mu office ye Nakasero. Dr. Chenge we yagenda abachara b'engulu eri bali abalugwala abachaba abacholi abanene abamanyi bamusinga amanyi ne bamwetolorako nange nenkubuuza Kapteni Mike Mukula bwe yagenda mu kanisa okuba olukiiko enkungana to sensitize the people for NRM 2021 bamusinza amanyi. Vice President second bwe yagenza okuba olukungana bamusinziza amanyi. You cannot reason with me. You can't answer that. How many NRM meetings ezibaddewo? Wano M.P zaake ateekayo nga bakuba omwana wa people power bamukuba emigo coordinator nga bakubya olukungana abo bonna babasinza amanyi. Babasinza amanyi abo bonna. You cannot answer me. You are just fooling those irritating Ugandans bawagano genda ku ssomero. Naye ffe abasomako akatono ne tutambulako ne tuyigene ebbali. Ne mwana President Museveni agwana kukwatanga Gaddafi mbabuulira. President Museveni agwana kukwatanga Gaddafi. Abo bonna baminisa bagwana kukwatanga Gaddafi bamukwata. Nenkwadinga Gaddafi yali akoledde abantu ebintu bingi. Naye yatuuka n'ayonoona nga Museveni bwana beetaaga kukwata abantu ne mumukwata public. Ne mumuteekawo ne mugamba ssebo tukuyina katukuyina. And the day will come, my friend, I'm telling you. But there's some people who don't believe. Then second thing, I'm look at them people. There's some people who don't believe that. I'm telling you it will happen. You'll be shocked. It will be a nightmare of your life. Go awagira NRM. Time will come. I'm telling you this. Time will come. You have kept your own people in poverty. But as a leader, there's no any constructive sentence that you can make that makes sense to the public that you lead to convince them of anything. Bagamento why I'm 7 mutufu wano chayogede toina. First of all, lock down the country. Minister gena taina mask. Lock down the country. You cannot address the nation when you're wearing a mask for even 10 seconds. Kati gosubi do muntu aina sinus o muntu aina chiwange chirwadde gosubi da gana kwa mala mask for how long? If you're a leader, you cannot address the nation on TV wearing a mask for 30 minutes. The leader, Minister Chenge mask ya jijako na jitekeri wa bali. Ngali overwhelmed ndina abantu abali bamwaniriza. Azoba nyonyola yagala ba member of parliament. That was seen worldwide. A minister who endorsed the lockdown of the country because of coronavirus went in public without a mask. Now you are defending the minister. People, they overpowered him. But I mean overpowered her. Once I put on my mask, either I take it off or I keep it on. No matter how many people surrounding me. Abasirikale batambula tebalina mask mu Uganda. Bakuba abantu abatalina mask ate nga tebambadde mask. Tebalina social distance. Mike Mukula tebadde social distance. Bagundi abagende emitiana wagundi eri wazake tebalina mask. Batuzizo omuntu omunako wawansi. Kakati gwe mama nabagamba ddamwe bamama mu abakadde mu myaka nkaga myaka 7 muli basiru nnyo naddala mu abakazi mbebuuza. Omusajja abajjako eddembe ly'abakyala. Temuyina ddembe. Omusajja akukuba emigo nenga akusuza mu kayumba kattaka emyaka 36. Mozalidde abaana 9. Abaana bozadde 9 temuli mwana ali avuddemu nti aguzeeyo emmotoka. Bakuba buloko balisa menvo balisa mapapaali. Ni Museveni bulwajja nakuleta emitwalo 10 gwe ng'ovaayo ngenda kulonda Museveni. Webale amakubuuza Raymond. Wano yagende wa Paulo Muwanga. Ekoloro yagende wa Paulo Muwanga. Waliwo social distance. Tewali social distance. Avude yagamba mbu Achenge bamusinga amaanyi. Bamusinga amaanyi batya. Your mask, you put on your mask, you take it off if you want. Titwala bako muntu n'omu yali around Dr. Achenge nga mugamba jako mask, no, remove the mask.
kati bana Uganda nga bagamba president ayogedde bakibedi kokusinga bapostinga M7 ayogedde tewali muntu wa NRM ayina reasoning capacity tovola bantu abantu ba NRM bavudde nnyo okuvumirira Bobi Wine lwaki atongoze kibiina. Now let me tell you something. Ugandans, they don't support Bobi Wine. Ugandans always wanted change. People who are supporting Bobi Wine, those are the oppressed Ugandans who always wanted someone to convince them, who always wished for somebody to come willingly to bring change. Bayagala da omuntu asobola okwogera byebagala okuwulira omuntu asobola bawe suubi olw'ensonga nti abantu abagenda nga kubesije they were paid nga bagenda babasasudde oli agenda kuvayo ngambe nedda ne Bobi Wine asasula abantu njagala oleta accountability ya Bobi Wine nga taddewo boda asasudde njagala accountability ya Bobi Wine nga taddewo tax amsasudde ngobere abantu abagobera Bobi Wine they are very poor people. Abantu abagobera Bobi Wine bavubuka bakireresi abatunda chapati abavuga boda abalina obuduka basabuni babulekawo ne bagobera Bobi Wine. People they are following Bobi Wine because of change. They are not following Bobi Wine because Bobi Wine is big in Uganda. People they are following Bobi Wine because they want change. Enough is enough. Bobi Wine emulindwa era alindidwa olw'ensonga nti abantu bangi bakiina mu mutima nga bagamba senga omuntu omuganda oba senga omuntu yenna taberangako mu cabinet ya President Museveni oba senga omuntu yenna taberangako mu mukwano gwa Museveni omuntu yenna nga teesemeza ku Museveni avaayo sobola okujjako n'omusajja baafuna example ne bafuna omuntu omulungi Katonda n'asindika a messenger to come and send his message to the people that yes we can bring change. Kati kubuuza political party, people are not following Bobi Wine because Bobi Wine is a political party. People are following Bobi Wine because Bobi Wine is a hope of change. Tumusa chini nyola bantu echo kubanga you don't have that brain to explain that. Olaja kungamba nedda ne Besigye bamugoberera. No, those who are following Besigye nabagamba nti balinga myaka 3. Nga bali very greedy bagala ya leero era baba wange emitwalo 5 ne bagoberera. Era abasinga bona NRM yabateekangawo bagende bagobere kutu. Kwa ogamba bala mokuletira abantu emitwalo 8 abakuletira essaawa zino. Akwata serezo mu omusolo n'agenda n'azanyiramu n'azigaba mu bantu ne bajja. Segera. Tewali muntu agobera Bobi Wine kati nabagamba bane mu Uganda teri opposition. Ngina banyonyola ebintu bingi. Ebintu magama mugenda bitegeera. Bwemba mulimba nina omusango gw'okwoza eri Mukama Katonda wange ali munsi. Ngina babulira. Nabagamba nti DP party yakoma 1966. 1966. Wetwakoma okubeera ne DP party. DP Democratic Party eya Uganda. Yakoma okubeerawo 1966 ekyo ne kiggwa. Nembagamba nti UPC yakoma ku mulembe gw'Obote. The party zali zamanyi yakoma ku mulembe gw'Obote. Now let me tell you something. UPC bwevaayo negamba nti tuwoninga aba people power ogwo mulundi no gwakumeka gulinga gwa 10. Tuwoninga people power mulekera okosa kale myufu era mujja kuja kwa kutyobola kitiibwa kya UPC oli mutumbavu. Are you illiterate? Are you who's talking? Who's that idiot? Who's that? And ntulubiru cheye yogera ntulubi who's that foolish idiot somebody who's talking about color red that waliwo wempulira nga ngongo bugenda kwabika ngambala bembwe yogeranga matufu emwana bana Uganda mulakate manange waliwo wempulira nga I don't know my people. Oba bogerera kubanti banange musula mu byalo musula luwero musula miyembe musula wobulenzi muri mbuyumba bwataka muri jinja muri muchapa because they undermine us. They talk because we are poor tupa makunkoma bogera kubanga suswa mukatanga bogera kubanga bali mu nyumba za kali. I don't understand or I don't know. I simanyi obogera kubanga bagamba nti yasoma kota bana magezi. I don't understand really. Wempulira mwanga nkwa nemwe temumanyi ne aba namate munabye ku Facebook we mumanyide temumanyi fujjo lyenina
matufu temumanyi fujjo lino mundaba ku face waliwo wempulira nga muna Uganda ayogera nga nyinza okukima ku TV n'enjowo ky'omuliro waliwo wempulira nga oyogera nga n'amawulire mwennyini nyinza okujja ne mukuba ennyondo ne mutoya ku interviewing matufu nga nolaba ogusajja ogukulu nga gutunanga entulubiri gwogera mwe people power we want to warn you kubanga gwogera people power nga nagwo gwennyini guntu sinsolo you are human being you are people power ne gugana mu people power tubawoninga stop using our color red oh my god when was it gazetted kitegeeza nti abali mu America abambala red ba UPC kitegeeza abali Sudan abambala red ba UPC kitegeeza Kanyange primary abambala red ya UPC kitegeeza Kawanda primary abambala red ba UPC kitegeeza nti Matugga primary abambala red ba UPC kitegeeza nze nyambadde UPC kitegeeza Malema wa UPC kitegeeza engoye ze batunda mu wine za red za UPC kitegeeza bulangiti ze batunda mu wine za UPC navuga emotoka ya red avuga UPC nambulera bazijja ku lugudo kubanga za UPC matufu mana Uganda mbabuulira kwegamba ndoza nse senga mbadde Uganda senga bansibadde luzire emyaka 10 kubanga nyizo okufubutuka ewange mu nyumba n'enkulumba ku TV ko badde obyogerera okenda okukamadala ku NBS nga nkutemako omutwe struggle netandikirawo nyizo kulumba wona obadde obyogerera wonna n'empakinga n'enkulina mu parking oba ofuluma interview wedde nkutemako omutwe people useless people tunentulubiru ngeyogera matako ganfuduga nga kyogera kyaja kiko kino omutwe gukiringa entulubiru bwekiti nga kyogera mu bantu n'ogamba look at this idiot look at this human being is talking Mbo stop using red. Mbo chiba kutobola dembe lyaffe chibakola. Who are you? Olaba batandika mpola. Kyagulanya kugamba tujja bamanyira kubikolwa byabwe. Mujja kulabira ku bambate kamwa. Bambate kamwa bali bekwese mu Kyagulanyi nga banoonya okufuna erinnya. Basobola okugenda wa Museveni badimandinga sente. Banji nnyo. Abona bakibaka kato bali bakunganya abantu following ku Facebook. Bakunganya following basokuba tolaka achibaka katatekayo bukazi mbalo my baby wanyumye babere mu America London mwana mpostinga nja kwa $2 mwana mpostinga mwana nange mfune fame which is not bad mpostinga nange natekayo bukazi kano ka baby wanyumye you are very my woman my sweet darling mbusme rich baby smell rich woman in America rich what everyone is rich everyone is rich $3 nokola ka ad no tekayo no postinga nogena mu kibanda ky'emmotoka noteka Range Rover ne wekubye ekifaananyi akibaka katona ateeka yuzo sente ze yanoonya following so such people they are useless people omuntu yekka asobola okulizoninga nga wagira NRM wanga akolera government ya President Museveni ye isima asobola okulizoninga nonkubadde nga naye ava ku mulamwa gwaliko ne arizoninga n'abasigadde bonna tebalina makulu bansereko bonna Muhammad Nsereko tebalina makulu the all just greedy people the very selfish bantu tebagala nchuka mu ggwanga tewali opposition mu Uganda kanti babulire UPC bwevayo nevumirye kya Robert Kyagulanyi center moko sakara ya red mumanya tewali opposition n'abagamba tewali organization yo neri mu Uganda nga siya Museveni tewali organization yonna eri mu Uganda nga siya Museveni tebakulya sente tewali political party yonna eri mu Uganda nga siya Museveni okujjako eya Kyagulanyi center matalwana nawo mu nsiko njagala babuli aba members of parliament mu balaba ina ranka za amaje bameka nabagamba ne Rebecca Kadaga lieutenant mugina nga mukinonyereza buli ba member of parliament bonna balina ranka buli muntu avaayo ko Captain Mike Mukula aina ranka Katumba Amala
buli muntu alina ranka ba ministers bonna sime internal affairs sime foreign affairs ebichi sime roads and works bonna basirikale genda tugende ku ba RDC bonna basirikale ba Museveni bonna basirikale ba Museveni otegera kakati gwe muna Uganda oyagala ki negwe muna Uganda nokera ku matane bakutwala mu bitooke notula mu bitooke ne bakutuza wansi oyambade ka Gomez ke wasikiranga nyoka afudde oyambade ka Gomez sengawo ke yasikiranga afudde ke yakuwa nga afudde oyambade kanzu ya kitaawo je yaleka mu nyumba ng'omusika bakutuziza mu bitooke liwali bakunyonyola mu NRM China 10 points program se tukola bwe tuti se tugera bwe tuti bakunyonyola biki opama kunkoma netaka woli mato kyalina gwe yayine takolika poloti kitaawe takali yaleka bali ba but ovuga boda osika chapati munawo okunganye toyina manyo mukama tawali na dwale bayinza kuteramu manyo gabwerere toyina ddagala oli kumululuza gonyo oli kumwetango gogwaya nesuka panado tozirina tewali clinic ya bwerere ya government ojja genda bakujjanjabe toyina nguudo mmoka jovugo wakajugulo jikubye mu binye kutusa amagulu toyina masomera abana basomera miti bapama kunkome manju musula mukatanga musula idudi na luwerere na mwendo mu buyumbo bwettaka enyale mweze ku convincinga mutwagala kalulu 2 mugumu Museveni ajja tufirako oli kumawanga okaba bwalabu banzina mutako ndi bubye muwalabu ankuba ate bodde Uganda mu Museveni webale tukomyawo yakukomezawo si yakomezawo sende za mu musolo zezikomezawo mu nsiyo bulo lukedde okwata video mbanange Museveni mutuleke mwe na mwajira abera ochokoli wa mwalabu oyambade apron ofumba bijanjalo ofumba nyama ate bomala okufumba ogenda kuzine mutako ogenda kuwewe temabega bamale bakutemeko mukabano era tuli bwalabu batukuba batuli bubye bwalabu ate gwo okola live mu Museveni ajira aberawo osimula nnyonyi oyera ngudo mu bwalabu owoza Museveni aberewo gendo yere ngudo amwe Uganda Uganda teri companies era ngudo Materi companies era ngudo Chechi kuleta South Africa kusika chapati ewa Uganda simaranga je basinga okulya chapati lwacho zisikira bana Uganda 10 abali South Africa lwacho sika chapati wa Uganda sente tewera dictator yajja information in the public not just sent in the saturation so now people you are poor being poor you are poor minded you cannot think Kyagulanya gudde opate akoze ubinyo era atino Kyagulanya duga mujabala bila kubikolwa byabwe njagala babulira ebigambo byeno byenjogera waliwo omuvubuka bitaddeyo sijja mugali nya kuba mukwano gwange omuvubuka oyo abadde ayambala akakofira ka people power musajja munankole abadde wa people power nyo twatandika struggle ne free Bobi Wine nga abera na fe checho na abera na fe nga postinga commentinga nageno mulaba nga yesimbye we waabwe yekabale ayagala bwa kansala n'agenda ne bamukuba akalulu ne bamuwangula n'akomawo mwene ensi yennyini n'akomawo n'abeera wane South Africa nengenzo mwetegeza bya posting ennaku zozo nazo nze mugomezi mukaga nze mugoberera bya posting ne mmanya nti buno obusajja bungi bwatwekwekamu nenga tebutwagala kyova Kyagulanya gamba beera nabo ojja balabira ku bikolwa byabwe kyova Kyagulanya gamba buli omu mwetaaga ajje tubere ffenna ojja balabira ku bikolwa byabwe gwe tunulire njagala bawuli anti wogenda okusimula amatako g'abakadde mu America lwaki tosimula amatako g'abakadde mu nsi yaffe lwaki abakadde abaffe bafa bubi ne babonabona nga tebalina abalabirira nga ne government terina ke bawadde lwaki mu America abakadde babawa lwaki South Africa abakadde babazimbira amayumba old age homes weziri gwe nogenda mu nsi okusimula amatako g'abantu abalala amatako nenga mu Uganda so okusimula amatako ga jjajjawo government nebeera nga ekusasula ebintu mu byebuuze bana Uganda lwaki ogenda okusumula engoye z'omu China ze yapama mubbi ze yayambalamu ojozi we bana Uganda twalina nga nayitirwe zakola ngoye bulangiti bukimu kyalingawo amasuka galingawo
Uganda yali kafulu mu kulima pamba. Pamba aluwa tumukolemu engoye baganda baffe bambale. Tumukolemu bulangiti. Tumukolemu amakoti. Uganda tesobola na kola gali. Uganda esubule ekibirite China. Uganda tesobola wadokola kalaiti nga sigala. Uganda tesobola kola na muchungwa nto muchungwa guguno bagujjemu juice. Emifaliso gye bakola mwaje bona police yakuta omufaliso nga okukuba muno olugalo oto omufaliso nga gulinga chapati. Uganda teina wadde akasenya nti kakano ku mulembe gw'oboto mulembe gamire ebyuma byaliwe byali bikola obusenya kolo gate yali akolebwa Uganda wali bwe kimu kikolebwawo kati akugamba mutwagala kugatta katale kansi yonna mbusenga twegattani Africa twagala kusuubuza Nigeria twagala kusuubuza Kenya twagala kusuubuza Algeria osuubuza biki bani abasuubuza si banna Uganda basuubuza Museveni ne family bagala okusuubuza bajeno ku muntu wa wansi nga bagula kemwanyi nga bazitwala mu myaka jedde emyaka nga 3 mabega twakubanga kase ng'okuba kase ng'okuba kase ng'omutwala ng'omutunda Maganjo grain meters kamba we example government ya president Museveni yagano giteka mu sente bagano giri organizing Luje yasoko kukola akawunga akalisiza Uganda yonna Maganjo grain meters akawunga ka Maganjo kalisi olwokubanga ndi kalujja bagano muteka mu sente ya submitinga ngo bagano muteka mu sente tebasobola kubanga simu nankole simu nya Rwanda bagano kateka mu sente Maganjo grain meters yazimba ne Cancer Seventh Day Adventist Church ekunganya abantu ne babuli ekigambo kya Mukama Katonda bakole meremba bakole merembizi bakole merenko ko bakole mbere lisaba na Uganda government yagano kuteka mu sente kati Museveni akola chao mbazimbi engudo azimbi mbabuza nnyo nti engudo ani azono na Museveni oyo Kampala batu yali afanana nabagaba mwakule mu byalo nadaba ogira Museveni baveyo mu byalo bajja balumu envunza batambuza lugabiro okujja mu Kampala fa bakulya mu Kampala mbuza nkubule Kampala bwe yali efanana zina kulya ku Nkrumah Road nga Dowington Road wenzanyira wali ku Dowington ku Lincoln wenzanyira omupira nga kiringa kye kisawe kyange Uganda rere manju nga jenzanyira tappo ne kweka tappo kama ocha kumanda road nga balinga ekisawe kyo mupira nze wenzanyira walinga embassy za Rwanda Burundi zona zalingao nga bana ba ambassador balinga bisasiro tuli atuzanya tubera na bode Monday to Monday Kampala yali bwetu nga capital city tewa bali bajita part of Africa kata kasajja kajja ne kajipa mamu ne kapama abantu mutwe ne katunyamu amazi tulya timing ya chuka nolabo Omusajja omukulu nga woza mbonze mbate kama amuvude mu people power Kyagulanya guze agudde we kibina akoze bubi uliya beti kamya aganze namanya dda ngera waliwo omuntu yasoma kategeera ali emabega wa Kyagulanyi nalabadanga ebintu Kyagulanyi byakola tebisa kukolebwa muntu ngoyo Kyagulanyi bikolebwa omuntu ali machuwa bikolebwa omuntu ali machuwa no kyabanga kyona kiringa entulubiru nenga kimama kina n'abaana kati chekeza abaana gatulubiru ye babera nga ntulubiru agana gatulubiru so my friend, look at those people. But the regime will change. The regime will change. Ensejja kukyuka. Mujja kubeera nga abasajja ba Amini abali wali Kenya batunga engatto, abatunda butto. Mujja kubeera nga abasajja ba Amini abali wa Kiseka, abasombo busombi scrap yard. Mujja kubeera nga abasajja b'Obote abali mu Kampala batusana kulya mmere ya 10 mu hoteli. Mujja kubeera nga abasajja abali ku mulembe gwa Seka. Ensejja kukyuka. Zakadin Sansokulaba. Ensejja kukyuka. Ensejja kukyuka mujja kitegeera. Ne mukulembeze Bobi Wine ali live bane tugende tumulize byayogera. Bobi Wine ali live atandise live tugende tumulize byayogera. Bane mugende ku YouTube bampita MC Norman Ganja. Genda ku Instagram MC Norman Ganja ku Instagram following. Tujja kudda tumalo kuizo mukulembeze bagamba. Eddie Rutan Sanso kulaba tugende wa Bobi Wine. Let's go listen to Bobi Wine ali live tumalo kule byagamba. Tumalo muwuliriza. Tujja kudda wetuli MC Norman nakomye wendi. Tujja kudda tuogere ensonga nyizo zino kuyisama maso tujja kwogera. Temufaayo sharing a video tugere maso.
Yes, it is most of the time. Yes. Lumala kirevu. Tugende tulabe Bobi Wine, tumala okuza Bobi Wine byayogera. Wamugamba tugende maaso nga tugenda maaso. Naye n'okumulaba nakyo kikulu. Mugamba mutya tugende maaso. Tugende tulabe Bobi Wine. Kuba nange njagala okuwulira byayogera. Yeah. Kale tugende tulabe ki? Tugende tulabe Bobi Wine tujja kudda. Genda ku Instagram bampita MC Nomani Ganja, genda ku YouTube MC Nomani ka video teaser ka Palaso featuring MC Nomani bane mukasharinge tugende maaso. Tuve awo mukulembeze, tuve awo mukulembeze. Tugende ku Bobi Wine. Tugende ku Bobi Wine tugende.